Abaserikale abakakanya obujagalo anambana okuva mu division ya 18 ziri mu polisi ye Kampala n'emirembe bakunde parking ekitebe kya polisi Naggulu okufuna pikipiki ezigenda okubayambako mu kunyweza eby'okwerinda mu Kampala n'emiryango mu biseera ebyokulonda. These are only for Kampala metropolitan areas, not throughout the country, but for only Kampala. We are going to use it to police Kampala metropolitan areas. Bano basase kusimba nyiri abakulu ba polisi abenjawulo ne boogerako n'oluvannyuma balagira okutuula wansi bawulize bye bagamba nga baleeta pikipiki z'abagabidde. Abaserikale basose kubagabira obugoye obukwata amasasi n'obuke bw'omukka okubalagala era pikipiki bwe zizaadomera polisi ekkakanya omujagalo Haji Kalifaji n'atandika okubabulira amateeka agakwatagana ku ntambula ya pikipiki zino. Agamba nti pikipiki zino zirina okutambulira mu mijje pikipiki 3 era buli pikipiki erina okubaka abaserikale 2 nga bonna balina emmondo. The motorcycles will not move to carry your children to school. Tuko pamoja? Sio ya kuchukulia baby kwa hospitali. It should only be in extreme cases that somebody has collapsed and there is no vehicle. That's when it can do that. It's understandable. The motorcycles will work in formations. A motorcycle will have a rider will have a gun and a pouch. That's why you have a pouch. And then a crew will have a gun and also a pouch. A pouch will have extra magazines, the first line of ammo. 3 magazines there and 1 on the gun. Makes it how many? 4. So in a total, when we say the first line ammo, it means 120 rounds of what? Ammunition. Omuwagizi wa polisi mu Kampala n'emiryango Patrick Onyango ategeeza bannamuli pikipiki zino zigendeddwamu okunyweza ebyokwerinda. Pikipiki 5 nga obupikipiki bino bugenda kutuyambako okukola okurawuna ebitundu bya Kampala n'emirala. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.